njagala nnyo okuhavinga sex, njagala nnyo okubeera mu relationship, naye ate okufumbirwa sisobola kufumbirwa, era okufumbirwa si kintu kyange, era sijja kufumbirwa. Bamuyita Winnie Nakanwaji oba Nakanwaji Winnie aka Baby Winnie Nwaji. Tukwaniriza nateerako mu kutu gwaffe y'omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Amanya n'eddoboozi pampita Ntambi Kimso, the number one rich boy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, ate webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga. Ate naba kuba nti osubscribinga nga mba tolindabidde blood wange. Subscribe tugende ffenna mu maaso. Subscribe tambule ffenna mpola mpola. Amanya n'eddoboozi pampita Ntambi Kimso nga byegenda ononye kwali ku Facebook nkosa Ntambi Kimso, ate genda ku Twitter ononye Kimso 16, ku Instagram nkozesa Ntambi Kimso 5. Of course osobola okunonya ku alino ngattako, then netukolagana ffenna ne tugenda mu system mpola mpola. System ya Uganda mu Kamoli, system ya Uganda bampita Ntambi Kimso nga bwe nkugambye. Webale kutambula naffe. Olunaku lwali tukuletedde baby mommy the beautiful Queen Matala everything. Agitayo ndabeko n'ennyimba endala nyingi, kidomole musawo bamuyita King Queen Mami Winnie Nwaji. Nwaji agamba nti ayagala nnyo sex era nga talina na buzibu kufuna sex at any time, era mu kugabako atalina buzibu nakugabako. Ayagala nnyo okuba nti adetinga n'okubeera mu relationship, era mu kubeera mu relationship takinaako buzibu. Nwaji agamba nti ayagala nnyo ebintu by'okuba nti alina omusajja abasajja badetinga, era bimunyumira nnyo okuba nti oba oliawo alina abasajja abamugamba nti baby you look beautiful, n'amuwaako ne beewaako ne beesanyusaamu ne beegabanyako omutuwa wansi n'aba nti akakkana. Naye ebintu by'okumugamba nti owaayi ayambala gomesi ne boyfriend wo ayambale kanzu mu getting married officially, tayagala bintu bya kumuwasa wiki, tayagala bintu bya kumuwasa mwezi, tayagala bintu bya kumusuulako myaka. Nwaji agamba nti yakoowa abasajja abamusaba obufumbo era tajja kufumbirwa because abasajja bambi mumanyira. Omusajja eyasooka yazaala mu Winnie Nwaji omwana, omusajja oyo yayisa bubi Nwaji nadamu nafuna akarasta nga tekalina na ssente, akarasta ne kamutulugunya ne kamukuba empi. Nwaji ebyabasajja ne bimutama. Nwaji bambi kikazi kyattu kyali kyagala ebiriyo, naye nga abasajja bajja nga bakidisappointi nga kikazi kyattu engeri gye kiri kisirise. Oba oliawo abalala bagamba mu mpisa mbi, naye nga bambi kikazi kyattu kiri very simple era kyali nga kikkakamu, tekimanyi bintu bya kukitwala speed, kisirika ne kiwuliriza ate nga kirina ebigambo bitonotono. Kikazi kyattu bambi kisirifu. Abasajja batwala obusirifu bwa Nwaji bwe batyo ne batandika okuba nti babuzanyisa, oba oliawo n'okumujolonga. Abamu ku bo abamudetinga nga bamuwa ebirabo bingi ebyokumugattako abakyala abalala. Nwaji bino byonna yabigumira ebiseera ebyasooka paka we yatuuka n'agamba owaayi nze nange nazaalibwa kwagala, saazaalibwa kuba nti ntulugunyizibwa abasajja n'okuba nti ngattibwako abakyala abalala. Nwaji yagezaako okuba nti ayagala abasajja ab'enjawulo, naye abasajja bagenda mu maaso n'okuba nti bamudisappointinga, era yamaliriza ng'ebyabasajja abivuddeko. Naye yagenda mu maaso n'okugwa mu mukwano n'abavubuka ab'enjawulo, kwe kuli n'omuyimbi amanyikiddwa nga Uncle Chosen Blood. Uncle Chosen Blood yitayo ondabeko mu sisimu ezo, bwe yakwata mu sisimu za Nwaji n'aba nti amutambuza mpola mpola. Naye ate olunaku lwa leero tubadde tumanyi nti oba oliawo Uncle Chosen Blood ayinza okutwala kino, ayinza okutwala Nwaji ku system oba ku next level. Nwaji olunaku lwa leero Matala everything yitayo ndabeko agambye nti ng'ayita ku mukutuko gwa Instagram avudde n'agamba nti nze njagala nnyo relationship naye ng'ate marriage si kye kintu kyange. Agambye nze njagala nnyo okubeeramu omukwano, njagala nnyo ebintu by'okunkwana n'okwekwana, njagala nnyo nze ebintu by'okwewaako, naye saagala bintu bya kufumbirwa. Abasajja mumanyira mulina akajanja, noyagala omwana wa munno n'omugattako olukazi olukulu, anoyagala omwana wa munno n'omugattako akakazi akakadde, anoyagala omwana wa munno n'omugattako ekikazi ekyetunda. Kibi nnyo era y'ensonga Nwaji oba oliawo tayagala bufumbo. Nwaji
afaanana ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shiba. Shiba y'omu ku bakyala abakyayira ddala abasajja, era nga Shiba abasajja tebalina kye bamugamba. Shiba abasajja bamutulugunya, bamukwata muto ne bamusobyako n'abanyiigira mmwe mwamekinga obulamu bwa Shiba okubeera weird. Shiba yabakoowa ne Winnie Nwaji abakooye. Nwaji agamba temuli responsible, mumanyi kuzaalamu ne musuulaawo, mumanyi kubamu ne musuulaawo, mwagala nnyo okulondereza amakubo, mulonda ne mudda ewaka ne mujooga. Yakoowa ejjogo ly'abasajja yabikooyedde ddala. Agambye gwe yenna ava eri n'oleeta embaliga mbw'oyagala kumuwasa agenda owase nnyoko, tajja kufumbirwa because obufumbo bwamutama. Agamba nti obufumbo si kintu kye because abasajja mwamutama. Nwaji bambi yabonaabona, Nwaji bambi yatulugunyizibwa abasajja, Nwaji bambi yavumibwa, Nwaji bambi yatuntuzibwa, Nwaji bambi yakolebwa ebintu ebikyamu bingi. Mukazi wattu nakoowa abasajja n'ebyobufumbo ne bimutama. Agambye olunaku lwaleero tomunyumiza bufumbo, era gubenna omusajja aveeri n'asinika amannyo n'agamba ayagala muwasa genda owase nnyoko. Nwaji agamba ayagala just byakwekubamu ne munyumirwa night eyo ne kigwa, n'afuna omulala n'amunyumirwa ne kigwa, ebintu by'okumuwasa atabyagala. Agamba nti abasajja mwamutama, abasajja mwamukabya amaziga, abasajja mwamumalamu supu, abasajja mwamufuula fale ne gyali musirifu, abasajja mwamumanyiira nnyo, abasajja mwamujooga nga mumuzaako bamalaya, nga muzaako abakazi abakadde, nga mukuzaako obukazi obulyawo bwe butyo, nga muzaako obukazi obwetunda, nabwe kityo n'abakoowa. Temujja mulwaza, temujja sigala nga mumubonyaabonya mu bufumbo bwammwe. Agambye obufumbo mugende mububeeremu, ye tajja kufumbirwa. Bampita Ntambi Jimso.